Alright, ETV Uganda, thank you so much for watching. Yonna gye musinzira okutulaba. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. It's another day, another interview. Tulina omusama Hayati Shamsa. Genda kubanga twogerako naye mpola mpola. Twasemba okwogera naye nga agenda Turkey. Ne tugenda kuddamu twogereko naye yakomyewoko atubuulire ekiri kitya kitambula kitya Turkey amuyisizza atya comparison wakati wa Dubai Turkey kiri kitya embeera nga bw'ogiraba. So muneegatteko tuwayemu ne Hayati Shamsa mpola mpola. Shamsa ogamba otya maama? Tewali ng'onyirira bwentyo. Sooka obuuze ku balayiba ETV Uganda. Abalayiba ETV Uganda mbalamusizaako mwena. Abasiraamu assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walaikum salaam. Abenzikiriza endala kama waffe yeebazibwe. Amiina. Amanya n'eddoboozi Hayati Shamsa. Heavyweight atakogga atagejja. Lwaki heavyweight? Bona bakuba zino kawo kati. Ngubye struggle zange olwo kyotamanyi wadde. Nenga bitambo. Funa ebichinje nabinkubera bafumita amagongo ne bafumita bazi. Neno sigala. Nagumya muto nakabina nabwongo oba kitegera. Nsikulemerako. So lero njagala twogereko twasemba okwogeranga ogenda Turkey. So right now njagala tuwayemuko twogere ku Turkey abadde atya. Tulina baganda baffe abasinga abali mu biyumba Oman, Saudi Arabia abaagala okukyusaamu koolya agamba mbadde egundi njagala genda wano. So let us start with the lugendo lw'e Turkey. Turkey kibadde kitya? Turkey so far alhamdulillah soka kwebaza Allah. Honestly speaking, Turkey ssejjufunyemu buzibu wadde. Everything has been moving so well just like I wanted. Ela enyambyeko like ebimu ku birooto byange ndaba nga ntandise okukola ki? Ntandise bituukiriza. Okay. Yeah, I'm so proud of it. So twakoma kwogera ku kisaawe otuuka e Turkey. Mulimu ki gwe wasookerako? Mulimu gwe nasooka okukola e Turkey. Nasooka mu kiyumba as usual. Like nga nagamba nze omulimu gw'ewaka engeri gye ngiramu experience. Gwe nasookerako olw'ensonga. Njagala nnyo omulimu ogunfuga. Buli obeera n'omulimu nga gukufuga gukutangira ebintu ebirala okuva ku mulamwa okukola by'otandikoze. So gwe natuukirako era gye nkola. Okay. So basically take us through omwana mu kiyumba ow'e Turkey olunaku lwe lutandika lutya. Basically we want to know working conditions ekiyumba ky'e Turkey kibeera kitya. Monday to Sunday ofuna off tofuna off kiri kitya? Mr. Chenyiza okugamba Turkey we don't work on pressure. Comparing to Oman, Dubai, ensi zentambuddemu, Turkey is far much better than these two countries in natambulamu. First and foremost, Turkey we don't work on contracts. Tetukolera ku contracts. Tulina eddembe lyaffe ery'obuntu. We have freedom of speech. It's the country gy'obeeramu like you have freedom of like nga mukama wakola ekibi you can stand. N'oyogera n'omugamba kino sikyagala. Yeah, I can't work with you like because we don't work on contracts. Tetukolera ku contracts nga olaba nti Oman, Dubai baba bagenda uve n'olwedde ofunye sponsor tukeeri bakujjako passport maze myaka ebiri tulaba ku passport yo ne bw'ofiirwa omuntu otosobola kuddayo waka ne bw'olwala ne bw'okola ki you can't do anything ne bw'olwala because byonna nabiyita but Turkey when you're sick you can tell your boss that I'm sick. They can understand. Notakola. Ne bakusasula nga tokoze. Oba ne bakuzaayo waka. It depends on kumukama wewe. Olusi balabanga like it's emergency. Kati nganza nafiirwa jjajja wange. Mukama wange yali akimanyi jjajja wange she was my everything. Kuba nali mubuulira. So yampa wiki namba nangamba Shams because nalita like yeah yangamba wumulamuko because nalita nnyo mugamba about my grandmom nga akimanyi. So yampa wiki namba actually yampa ne ticket. Nkomewo Uganda but by that time jjajja wange we yafiira. Wali like in Uganda nga embeera nkyankalamu waliyo covid abantu bali mu quarantine so I didn't manage to come back. Zabanga weeks 14 days. Yeah. But still era we bakadde kabuzeewo yazemu nampa offer. Kwe kudda kuno. Ne nkomawo. Okitegeera. So basically let's try to look at that. What this time we see yangulidde ticket. Teze naje gudo liye yangulya ticket but this time yanga Shamsa do you still need to go back home? I'm gamba yes.
Nanga, but this time around I'm going to give you the off days, but sigenda kola che, sigenda kugulira ticket. Okay. Yeah. So ogambye nti Turkey obeera ng'eyeekozesa, right? Yeah. So visa, who sponsors the visa? Because when we look at Oman, Qatar, zino ensi endala ez'Abawarabu, olaba nti obeera ne visa sponsor biki. Turkey visa eba yiyo era okola otya okugifuna like? Yeah, Turkey visa go sponsoring oba wetutte like goba wevunanyizibwako era visa kyova olaba ebiseera ebisinga abantu abagenda Turkey, USA, Canada, bra we do interviews, bakola interviews in that bwoba ogudde oba osigala, bwoba oyise ogenda goba wetutte tobeera under someone's contract, tobeera under someone like sponsored by eba yiyo. So omwana ali yatulaba yandyetaaze okumanya omwana okugenda Turkey ogenda otya, oyitira mu bya kampuni ogezaako bibyo nga muntu n'olaba mukisa gwo kiri kitya? Ataki tutambulira mu kampani tutambulira mu kampani oba ngera wenkugambye nti eri teriyo bino tingendedde simanyi mu kampani bweti tuuka eri ate anti jjukira kozi obeera ku kampani automatically it's a contract. So kati tebiriyo nti oba nti ntambulire mu kampani nti okujjako like nabayo omuntu kati like nabayo omuntu nakuyambako naga jatuukira ewange nja kuyambako okulaga embeera we tutandika just like that. Kati bw'otuuka Turkey abaana bagendanga bino bagenda e Europe simanyi ngenze nga mulambuzi biki nga tosobola kufuna visa nga ogenda Turkey nga employment ofuna zino tourist or business most times. Kati bw'otuuka eri bwoba olinayo omuntu wajja nakukima ku kisaawe nakulaga embeera bwetambula. Nakubalira. How long does it take to settle in Turkey or to get a job in Turkey? Kisinziira ku bwongo obwo kyenyinza okugamba. How soon? Like a job Turkey bw'otuuka bwoti nekyo osobola okukola but ogenze like kigendererwa ogenze otya, ani yakututte, ani yakubalidde, exactly ani yakubalidde. Yeah. So mirimu ki basically giri available e Turkey? Omwana ayinza okuba nagamba njagala genda Turkey oba ndi Saudi Arabia njagala genda Turkey njagala kiyumba kye Turkey. Mirimu egisinga Turkey mostly maids abawala maids. Fabrika zo ziringanga bugulu bwa ggongolo nyingi. Njagala fabrika mba ntegeeza factories. Waliyo okusomesa abaana kwasomesa oluzungu kwasomesa kuba Turkey bakozesa ennimi ebbiri tho sirungi nnyo oluzungu teruliyo nnyonnyo basinga kukozesa lulimi lwabwe lutaaka na luzungu koze ensi eri mixed mulimu amawanga mangi ag'enjawulo, mulimu abazungu, mulimu abalasha, mulimu abasiriya, mulimu bata Greece, so abantu bangi nnyo abalimu so abamu bakozesa oluzungu abalala bakozesa olutaaka. So basically mbadde nzija ku kyalulimi. So waliyo okusomesa, waliyo okuba touch kubakola mpeta, waliyo okukola mu factories, like n'ekiyumba I think nkyogeddeko. Ekiyumba basically bawala. Waliyo abaana abalenzi abalina obwongo like abamanyi okuyiriba eri tukuyita kuyiriba bakola kago. Mwana abanga yesuubulira ebintu bye n'abeeta eno neno Uganda n'ajjayo n'atwala like that. Nga nabanga akola mu factory oluusi abamu bakola mu fabrika mu factory nga ate bakola ne cargo. So basically abaana abawala ekiyumba kye kiyinza okwambula. So how much salary abaana abawala ababeera mu kiyumba? By the way ne hotels. Mbadde nerabidde okugamba ne hotels. Njagala tu concentrate. Abawala tulina chances nyingi nnyo ku balenzi. I'm going to be honest. Omwana obulenzi wabanga ali wano Uganda oba nga ali Abu Dhabi nga afuna sente like kamu kitundu okudda waggulu, it's better to stay where they are rather than we girls. For abawala we have so many chances in that abawala bakola massage abaana bamwe engeri gye tukikolamu eri winter kati tuli mu winter right now we are heading to winter. Winter tudduka fena tubeera mu biyumba n'okola mu kiyumba n'ofuna sente then kati abamu bwe bakukikola then summer netuuka ne baba mu kyuma n'ogenda mu massage. Just like in your massage. Sikolangayo.
Nesinga ngamina kutuba leo kyusiza omulimu wonna oli awo okola ki? Woyagala. Ja, woyagalidde wonna so kyusiza omulimu gonna gwoyagala. Wobukowera bugamba kati ekiyumba nkikoye ekyo. Kati kankiwummulemu ko kankoleko kati mu factory nga wempumulamu. Osana okira kumanya nogamba guno mwezi saagala kukola mulimu gonna kampumulemu. Ya nobeere waka. Olwo biru zimasanyalaze. Ati kasaba ngo ina mugwe ngo kibazo lawe za biru ozina muneza rent lwatyo batotula. So basically, let's look at ekiyumba kinjagala to concentrating because okibadde munyo ne experience. Ekiyumba kino kifuna kitya? Salary eri etya? What is the average salary omwana akola mu kiyumba ettaki? Ekiyumba omwana asogerako ettaki afuna sente entono. Like ngola abantu Dubai asogerako afuna ddala mu 800. Ettaki omwana asogerako ddala kuba 800 eriziba mu kitunde. Kaba 800 e Dubai. Then one ettaki sookerwako ddala ngonaga nti ono yafuna sente ono kaba kakadde kamu kitundu. Yeah, kamu kitundu kamu nkaaga kamu nsamba but most ziba million 2 nakudda akulu. Though right now currency yakyukamu nti dollar yalinnya sente nezikola ki? Nezigwamuko nezigwa. Naye kati comparing like nti obeera mu Oman, some of us since I was so tortured in Oman and Dubai, physically, mentally, emotionally. So like when banga tena nalifuna emitwalo nkaga mu 8 in Oman. Nenga right now I can save like 1.7 or 1.8 atenga nzijekeza biru bichi. Ngate nkola nine emirembe jange. Some of us we need peace of mind. Okitegeera. Naye obeera mu nsi kati abali mu Oman abali aba Saudi Arabia bawa they are tortured yet ngane sente ki? Ntono. Okitegeera. Not day off but here we get day offs mashallah. Day off kiri kitya? How is it depends on your boss's schedule. Oyinza okuba ne mukama wo nagamba like nga ngamba Turkey it's a big country by the way because abamuze emirimu egimu mbadde nga nkola ng'olinya nnyonyi. Yeah. Ng'oli mu nsa te n'olinya. Yeah, n'olinya nnyonyi bulungi. Kagamba ogenda kukola Arua n'olinya nnyonyi. Yeah, kati nga ndi Istanbul naye nga nkolera Ankara. Ndi Istanbul okola Bodrum. Oli Istanbul okolera bino gyeta Izmir. Of course most of us we use plane. Tukozesa planes like tulinyawo nnyonyi. Kati bw'obanga olugendo wetu ng'okola mu state wetu ondala of course the office basobola correcting. It's a must waleetake buli mukozi afuna the off. Abakola mu factory bamula ennaku 2 bakola paka Friday. Ne bawumula weekend. Ne bawumula Saturday ne Sunday. Then abakola mu factory bakola eri tumuyita Masai. Bakola overtime bamusasula. Kitegeera abakola mu factory like oyisaamu obudde babusasula. Abakola wakala ngambye do office wala bafuna 1 week that's 24 hours. Oyinza ofuluma Saturday sawa like Saturday sawanya odayo ku mulimu Saturday ngoinewo odayo ku mulimu Saturday Sunday sawanya sawa zofumye zoddeyo ali abamu bakola 2 weeks now mula after 2 weeks like the end of that second week now mulina ku 2 abamu 3 weeks now mulina ku start abamu 1 month kati ngenda ku 1 month yoyo nga ali nnyonyi nga wenkugambye yajja sowa kudabulikana ku ticket. So you mean a Turkey obeera okola katugambe mu kiyumba ng'olina newu? Yeah. How do you manage those? Ani asasula ennyumba eyo? Yourself. Kiba kyetaagisa really ng'omuntu agenda kunoonya ssente ate olina wosula ate obeere na... Yeah, a Turkey it's like sigana kigamba nti it's a must but kikakatako all of us oba okola mu nnyumba oba okola wa you have to be with address. Abantu osinziira ngayo ngambye nti oba okoze eki oba wetutte visa eba yiyo. Yeah, olinokuba n'abantu osinzidde in that in case ngayo ngambye nti tukolera ku pressure osookera okumakya mulimu otegeragana ne mukamaawo ogenda kuddawa bw'omugaana otegeragana automatically oba olina bed space ojja kudda mu bed space yonoonye omulimu omulala. Abaana abamu kati abaana abamu oyinza okuba ng'olina residence like ng'okola ku residence yo like permit eri oyinza ofuna day off nga day off like tuyinza okugamba nti olinayo appointment like enchanga gyokolera wala ng'olina osooka okudda kuba appointment olina keera sawa nga 12 ssaawa emu nga gyokolera tojja sobola keera mbudde yo address gye nkugamba nti ojja saba mukamaawo oddeyo ewuwo weebake enkyo osobola okukeera kuki ku address ku gundi ku residence permit because residence permit zeeri batuwa appointment tokera bukezi kumakyanza okuwa appointment nga tokyali ku mulimu so we bagikuwa like kangeze okolera wala bobo osula within like nga address bakuwadde okukimaka emuliikiyo osobola okera ku matane wetwala but oba osula wala of course olina okuddayo wona weebaka ekiro ekyo ekiro osobola okukeerawa kemuliki kyeki Kemuliki ayinza okugamba kemuliki what is kemuliki what are we talking about here?
Kamuliki it's a residence permit oba nanga muntu like ebiwandike ebikubeza mu agency ebikwogerako like in case ba police ekusanze bagenda kubuza Kamuliki yeru oba tuwe ebikwogerako most times ba passport nejukira bamu olusi bate bafuna passport bate bafuna Kamuliki babambozi bamba basiba abamba baba deporting ne bakuze Uganda amu ne babasiba so utabera ku risky. Actually, I ngamba abana bonna abagende they trial their level best abantu abatwala okukibakatako kuba nti bafuna residence permit here. It's very very important to have it. Why? Bobo jina ofulumira take obudde boyagalide no dokat right now nze nakomya wenjangola ki nzirayo ate na wenjagalira take njifuluma nengola ki nejingira bwefuna emergency wakava kubineno nti ofiirwa muzado tosobola kudda kuba oba tolina Kamuliki ojja kwagala okudda kakenze ng'olaba ensonga mu butuufu weetaaga ogenda naye engeri gy'obakali nti sirina binjogerako wenfuluma kijja kunzibwalira okukomawo olema okugenda kati bw'oba olina kati nga ffe ng'olina Kamuliki yo oddayo n'okomawo kuba bw'ogifuna oba tokyaddamu kwetaaga visa bw'ofuna Kamuliki like residence permit olinowinga bulinowinzi oba tokyaddamu nti ate byakudda Uganda ate nesumbu ate kanfune ki bagiyita batya kanfune visa ate nzire mu ntambule nno kali kekakola buli wamu oyitawo buyisi n'oba ofulumensi yawe tekikalubiriza. Okay, let's talk about language. Emirimu gye giri mu kiyumba bakozesa lulimi because now you look at wane Uganda abaana abava wano abasinga babamanyi Oluzungu kyanguwa kitya era tekikizibuwala mukkeeyo ng'osanze bakama abo nga nabo tebamanyi Luzungu kiri kitya compare like experience ya Turkey and experience ya Dubai or actually these people they need us bansonga nabo ba like baddenga tayama twakosanyo Oluzungu but balabyenga Oluzungu kati lutambula nnyo so kati ebiseera ebisinga ffe badduga bwe kituweesa emirimu eri kubasomesa ki Luzungu na communicating n'abaana baabwe Luzungu baagala nnyo kati nowadays baagala nnyo like omuntu amanyi Oluzungu olw'ensonga babagala like the more you communicate with their kids kibayambako n'omwana no baba kufunamu though obana bafunamu sente nene baba kufunamu like obosomesa omwana baganya bana abo okumanya Oluzungu kati right now bakittanidde nnyo okulanti abana bayiga Oluzungu. Alright, ETV Uganda, thank you so much for watching. Tukyali ne Hayati Shamsa tuliko ETV Uganda omulongo wa Swansu okuvereza mukono mukulamusizaako tukyali ne ayagala nnyo okweyita Kadaama Hayati Shamsa akikubbye n'akikubbeno n'akizzeeno era nga akyakikubira ddala mpola mpola. So Shamsa, let's try to talk about the good things in Turkey vis-a-vis Dubai, Oman. The good things like what? Kuba mu nsi ezo tugenda kunoonyaamu ssente. So njagala otubuulire ettaki ssente gyeziri ng'olina amagezi gyeziri ng'olina amagezi bw'oba tolina totawaana okuba n'amagezi kwe kubeera ku ng'olina obwongo like nga first and foremost ngomba yo omanyi abaana amu batukeyo ne bavaako wadde the bad thing ekisookedde ekibi kye nalaba like kuba buli kirungi kiba n'ekibi ekibi kye nakalaba ettaki emirembe mingi and most of us otufuna emirembe kinganga nawe omukazi omusajja bakuwenya emirembe okola ki omumanyiira oyonooneka kitegeera buli lwakuwa eddembe newabeera muzadde bwakuleka omulaba ng'omusiru n'oyonooneka so kyekiri ettaki tijjukira oba weefuga tebakufuga kati abaana they use that opportunity n'abanga they take their lives there nga beetwala nga bebaagala ne bava ne ku kibatute like olina abeerawo nga mulimu abaana baliyo nga bavaako ng'oli kasitaafu n'eza renti n'eza gundi nezemulisa ku social media like akubenga ebintu bye Turkey life in Turkey by the it's not expensive at all. It's not expensive engoye za rahisi engato za rahisi bikimu kya rahisi rent wa rahisi okitegeera so atwala abana nga bo batukene ne bava ku kyaba tebebo yanti Turkey nyiga Turkey teri sente naye nga wadde teri sente mala teri sente ntono teri sente nyingi ne bona agenda mu America ne bona agenda wa nga tomanyi kubala nga toina budget mu mutwe tomanyi kyoyagala you will suffer ora bana wana Uganda walo ogenda njagala okumyambala nga Shamsa siva Uganda
nenga famu abamu bakaaba nzera Uganda sobola banenze Uganda yo cha yize kiddako ya nenga yo lyagamaza Shamsa ne wontwala wa nasiba Uganda okitegeera gaffe twalemerawo wano okitegeera nonwali abamu kati ngaffe kati naze mu kawiki kamu mpulira endo kyakola ki mpulira nzirayo okitegeera so but it's the same buli country yodayina it's all about this so nesanga omwana akaaba takinzibu lwaki yagenda akulimu yamalawo omwezi n'apaala obusente nga bwabufuna kuba taki abayimbi bajja tubalaba kilabu gyeziringa olaba Uganda tuzaala ya kilabu gyezi abayimbi bava eno bukanaku ne bajja omwenge gye guli abaana banywa abewasa twewasa naye wafumbiro twewasa n'okuzaala tuzaala n'okuzaala abaana bazaala okitegeera so it's Africa nti osobola ozaalirayo osobola ofumbirwayo kati gwe bw'okisusa be bawulira banaye Uganda ennyiga manya taki eyo kya naye nga wadde n'ofuna akantu akati naye ng'omanya oka budgeting n'omanya nyingi how much do I earn nyingi za sente mmeka obala ogambe ebizi ebiseera ebisinga zigira mu sente mmeka ngenda spendinga ngako mmeka roughly ngenda savinga nga mmeka ngenda fulumya mmeka niwe budget ate kirungi ky'ettaki nti osaana okola emirimu egy'enjawulo nosobola okukola bizinesi ez'enjawulo kuba ttaki abaana bangi mbalaba basuubula abaana abalenzi abaana abasinga obungi abalenzi bali mu kago ettaki naye nga bakola ng'omwana buli wiiki alinyonyonya emirundi nga3 okitegeera nga bo bamanya ekyabatwala n'abawala n'abanza juzi nakomawo n'omuwala nga yantaginga emigugu nga mukazi wattu omulaba alina emigugu miyitirivu naye nga muwala naye nga ali mu kago nga yetisensawo kiro nga 3 ku mugongo okitegeera naye baneno bano bamusiiga njala anti ettaki gyebiri bamusiba nviri gyo gyebiri era bagala gyebiri nasireyinga okay let's look here wali baganda baffe bayinza okuba mu bali Uganda abamu bali Dubai abamu bali Qatar bali Oman Saudi Arabia bagala kukyusa kujjako ttaki tukubiremu ekifaananyi omwana ali eyo atulaba bw'aba yagala kujja ttaki kiki kyalina okukola era akola ati kuba watugambye teri kampuni zitwala abaana ttaki omwana yagala okujja ettaki akola ati omwana yagala okujja ttaki alina kwebeereramu kumanya nze nabagamba ndi mukyala ndi mukazi munaku bayirae seteeka nnyo like that's why njagala nnyo okubeera real I don't fake my life sagala nnyo okubeera mu bulamu bwe banaasanga mbagambe Shamsa yeraga neeraba bwakola ki I don't fake life ya kumanya nnaku yaabwe I always tell them wadde tubeera ku kyeyo ekyo mulimu abaana abamu nga tugenzeeyo nga mbagenze kuyisa bivulu kati nina abaana abamu mikono gyange mbenyambe nenconnect nga nembalaga wempise naye omwana nakugamba nze sinazaala njagala iPhone njagala ngata bazisabira zino engato zino ez'ebbeeyi sibimanyi nnyo ebyabakyala ebyo yawina agamba njagala eno gundi eriko bwe betwe sente nga buli zaafuna afuna kiriko abo gye bali nga kyo kimutwala ne bawo kati ffe bashamusanga like we need to change our lives nga gwe banno kwe balina okulabira obulamu bukyuke nga nina abantu bangi abandabirako nga I have to motivate my sisters have to motivate my daughter okitegeera nasina kumotivatinga kokka like sagala mwana nga akulya mu mbeera gye nakola kikubaza nakula nkuze enjiriba kitegeera kati gwe bw'otuuka eyo like nojja kugenda weekomparinge ku muntu otukattaki like oyagala okulivinga obulamu Shamsa bwali mulabedde Shamsa yagula dapoloti yazimba kitegeera gwe waakajja tonanda kujjayo obukadde 7 bw'otaddemu oba 8 tonaba kubujjayo but you feel like you want to live the life someone aludde ttaki bwalimu you want that you end up like ng'oli wansi fine ojja kulaga ba social media that you're living a happy life you're fine by the end of the day otuka ekiseera wadde otuze omuntu oyo omugambe tulageeko by'okoze otufu nga talina nga bifaananyi ku sinapu nga bifaananyi byayana ngatto na simu ate ebitaza magoba okitegeeza kati walinawo Shamsa sikyakaaba kakadde genda kampa sikyakaaba kakadde Shamsa omwana wange takyalina kyasaba n'ajula okitegeera zakakadde kagala it's just a matter of being kunjo chaya akaka it's okay it's just a matter of being determined focused that's good so many people bava ku mulamwa naye abira nti webale asala so bawe ku magezi abana abagala ogende visa erigo yeka passport erigo manyage gekanya nyadulwa mu kifo bomu yeka atukale bakalime tukande beteka ku bantu abavaako amune batukene bagala okwemuli like okubanga like I know more
Turkey ekyamazima kyo bwotuukayo newoteebereramu eyo kya go ge mazima eyo kya mugezi. Yeah. Alright, HTV Uganda, thank you so much for watching. Yonna gye musinzira okutulaba, baganda baffe abali mu United Arab Emirates, all the Emirates, Ras Al Khaimah, Dubai, Fujairah, Abu Dhabi, n'ebitundu ebirala byonna, abali Saudi Arabia, abali Oman, abali Qatar, abali Bahrain, world of USA wawa wonna. So